issues za Hajjati zibadde nnyo mu mawulire naye at least police twasobola okukola ogwaffe twatwala suspect mu kooti kati Hajjati ne Haji bonna basobola okukola ki okufuna obwenkanya because bali mu maaso ga kooti. Although you wale kyenda byemu wadde sikyogedde mu luzungu mistake abantu gye bakola ekintu bakitadde nnyo ku Hajjati naye waliyo victim omwana waliwo olusi bw'owulira jayo omusango Hajjati talina buyinza bujayo omusango because Hajjati tebamusobyako we basobyako yani y'omwana. I don't know why people don't know these basics of law. Omusango gujja kuvaayo bwe yaba nga obujulizi buzze ne bulaga nti omwana meaning nti Haji si yasobya kuki ku mwana. Hajjati si yasalirawo omwana oyo. Hajjati just yayamba government okuloopa. Hajjati is just yayamba okutegeeza nti waliwo obumenyi bw'amateeka. Ekyo ndoza kanchiweyo guidance. Then ekirala ekikwatagana ne mob justice ebyaliwo mu katambi ako aveeyo agende alumirize alope ku police ejja muyamba. Just she can move to the nearest police. Naawe wenyini we baali nsuubira waliwo police agenda akoleki yetuukirire ku police bajja muyamba. Omukulu issue ya investigations Kagadi nga bamanyi abaami babiri batema. Yes, buterevu nkwaniriza kujika media wasuza otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi songa za Hajjati Zuula ne Haji Ali zikyakutte wansi ne waggulu nno ye mwogezi wa polisi omwami Rusoke kansubire momwewuliriddeko yagamba kimu tibo ogwabwe bagukola ne bakwata suspect ne babiranga bamuyingiza akaduukulu ngono ye Haji Mwizera songa okusalawo okusigaddeyo kwa kooti era nga agambye already omusango gwatandise dda okuwulirwa ekyo ffenna tukimanyi era essaawa yonna nabo kibasabirira kiri kimu omwana afune justice ne Haji bw'abanga talina musango naye asobola okubeera nga bw'atyo afuna justice era n'ayongerako n'agamba nti Hajjati Zuula bino byagamba nti baamukubira ku Nassa abantu baamusalako ku Nassa nga baagala kumugajjambula agende ku poliisi aripotinge bw'etyo poliisi ejja kubeera nga ate munnange emuyamba kwegamba nsonga za Hajjati ne Haji zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu wabula nga ye Hajjati Zuula ye Kaweddemu nga bw'okiwulira anti bakyamuyisaamu nnyo eggaali ku social media. Kankulage akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Abaana b'obulenzi bw'otunuulira Haji ono ofunamu ki? Nti weewale kye bayita omukazi aliko abaana emperekeze. Basajjamu abakazi abazaddeko babutula, abakazi abazaddeko lumbe. Nga ffe basiŋŋomanza tuli babi nnyo. Ntunuulidde Haji ono ng'akaaba amaziga naye abantu mwerabira. Mukazi gwe Hajjati, omukazi eyajja n'abaana nga mulimu n'abaasiko seeru, omusajja ono n'ababeererawo. Bannange mwena gye muli abasajja mbakuutira omukazi okwewala bino Haji ebimutuusiddwako. Omukazi bw'akugambanga nti nnyina omwana twala mu loogi kuba enkudiye temuwasa. Abaana babuwala gye bali ewaka beetaaga okufumbirwa naye muwoza abaana bato balya buli ssente katuwasa abakazi abazaddeko. Basi bayina ebizibu bingi balabye nnyo tetuyina kye tulabye wabula okujjako ensi okutunyigiriza tujje tubabbe bubbi tubasibeko n'ebisango. Ekyo nkibagamba justice for Haji abasajja bafune ku bwenkanya. Oh my God, sajja wa muno naye Allah talyanguzi. Bannange omusajja ono Katonda ino mmulwanira. Empewo zino mmulwanira, emisambwa gigenda situka. Ku luno gwe musango gugenda okubeera mu nsi yonna.
nga guli mu public ngense gumanyi abasajja bangi babanyigiriza babasibira bwerere basajja mwete muwasa abakazi abazadde ko nkiddamu muri bamungamba nti Love Mase yatugambanga n'atubuusa ne tugaana owulira. Yes, oyo nno ye mukyala Love Mase gwe mumanyi obulungi ennyo TikToker. Talina kigambo kyonna kiwoomo eri ba single mothers. Kyokka nno weewuunye nno naye ayinza okubeera nga single mother naye nga talina yadde ekigambo ekiwoomo eri ba single mothers era tabaagalirako ddala wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Si Love Mase eka wabula n'abakyala abalala bangi nnyo ab'enjawulo bavaayo ku nsonga zino ne babeera nga baadivayizinga abavubuka abasuubira okubeera nga bagenda mu bintu eby'obufumbo nga babakuutira obutawasa bakyala bazaalako okusobola okwewala ebizibu nga Hajji Ali byalimu essaawa eno ne babagamba nti waayi we muwasa ba single mother mwolekedde obuzibu bwe bumu ne Hajji Ali bwalimu essaawa eno ate nno ye Hajji Ali yabadde wa mukisa social media nesobola okubeera nga emuwuliriramu n'abantu ne basobola okuvaayo ne bamulwanirira. Kakati gwe bwe kiri kutuukako nga tolina bakulwanirira munnange nno oli kajjuutuka olifiira mu kkomera naye nga single mother munnange ate nno yakikoze. Inno nze ndowooza mu ba single mothers waliyo abalungi era n'ababi mwebali. Gubeera just mutima gwa muntu guba mutima gwa muntu. Omuntu just abeera wa kikulu ekyo nga wa mutima mubi ng'alimu n'obubibbi n'obuyaayi. Ne bw'osanga omuntu alina omutima ddala omulungi tasobola kubeera nga akutuntuza nga Hajjati Zuula bwe yatuntuza omwami ono n'atuuka n'okumuteeka mu nkomyo mpaka obudde buno nga tanaba kulabika nga ate afulumayo. Kwegamba waliyo abantu abalungi. Tubulabye obufumbo bungi nga bawasizza ba single mothers obufumbo ne butambula bulungi. So tekiri ku muntu oba yazaalako oba teyazaalako kubanga osobola n'ofuna oli ataazaalako ate n'akutuntuza bubi nnyo nga bw'okiwulira. Ate n'osanga oli ng'alina single mother nga gwe yawasa bamaze emyaka n'emyaka nga bali babiri naye nga tamufunangamu wadde yadde obuzibu. So nze kyendowooza gubeera mutima gwa muntu wabula si kuzaalako nti kwe kuleetera abantu okuba n'empisa embi. Ekyo nedda nze sikikiririzaamu naye nga munnange nno nkusaba obeere nga olikinga video eno butereevu subscribinga nawe atanaba kulabika nga osubscribinga tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidadi sana wano ku Jika Media. Kale nno katweyongereyo ne ka video akalala. Tukyali ku nsonga za Hajjati Zuula kwogase ne Hajji Ali. Kale kambongere ka video n'oluvannyuma nkomawo tweyongere mu maaso. Banange Hajjati kulikayo mu kooti, kulikayo maama waffe. Team Nisha, we are not about to stop cause tuli ku kituufu kino kiyigiriza buli musajja abadde akwata abaana ayina weird feeling esuubira okukwata abaana kiyigirize buli muntu. Banange Hajjati kulikayo maama waffe, the strongest woman, mama w'abaana ab'obuwala, mama w'eggwanga. Banange kulikayo Deshi webale tuweereza baanamu. Banange nze gwe mulaba sinneeba kasaa 5:00 sinneeba kake ekiro kyonna nsuze ntulanga nsaba nsabira Hajjati neno kooti agiveemu bulungi era kituukiridde. Nisha has to get justice. Tuli ku mazima. That is why we not giving up and we are not about to give up. Banange amaso ganzimbye, face enzimbye, otulo tunuma, but I had to witness this. Kati nze abuuza ono mbu nze kanyingidde mu guno omusango Hajjati ojja kiraba ndi mulalamu yoyo kino kimulekawa amateeka gakolera ku mazima. Hajjati kulikayo Hajjati Ivoni ndeka kulikayo Hajjati mama waffe. Bannange kulikayo mama abaana ab'obuwala balala kulikayo maama waffe. Baneka ngende nebake
or else nja ku blacking out. Yes, buterevu ensonga zikyali za Hajjati Zuula nga kugase ne Haji Ali. Oyo nno ye mukyala era nga okusinziira ku ngeri gy'ayogeddemu alaga nti ali ku sayidi eri eya Hajjati Zuula. Kwegamba okusooka ng'ayogera abadde ategeeza nti Hajjati babadde tebamusuubira kuva ku kooti kwa High Court nga tayisiddwamu mpi. Jjukira ebyali luli ku kooti y'e Kajjansi byaleka ttiimu Hajjati Zuula nga bonna bakankanirira nga tebabitegeera oluvannyuma lw'abantu okusalako nnyo obubi Hajjati Zuula nga baagala okumugajambula nga baagala okubeera nga bamuyisaamu empi. Ate incident eyasinga okubeera nga ebamaliramu ddala amaanyi bano ba ttiimu Hajjati ye incident eyatuukawo nga Hajjati Zuula agenze ku Nasa okubaako ne bya printinga oba ne bya cupula ng'abantu bwe babyogera. Kati bwe yagendeyo okubaako ne bya cupula abantu ne bamusalako bubi nnyo ne baagala okubeera nga bamuyisaamu eggaali. Baali bagenda nno kumukuba bubi nnyo nga bw'okiwulira era poliisi ye yataasa. So ezo incidenti zaaleetera abantu aba ttiimu Hajjati Zuula okubeera nga bafunamu okutya, okubeera nga bafunamu ekiyongobero, ne bafunamu n'okulowooza nti High Court Hajjati Zuula ayinza obutavaawo nabo bayinza okubeera nga munnange ate bamuyisaamu eggaali. Era abasinga ku ttiimu Hajjati Zuula beewuunyizza omuntu waabwe okuva ku kooti nga tafunyeeyo yadde obuzibu, ng'abantu tebamutabukidde nga bwe baamutabukira ku kooti y'e Kajjansi ng'ogasseeko ne ku Nasa. Naye bwe bityo we byagenze. Kati basanyufu nnyo nga bw'olabye omukyalo oyo y'omu ku ttiimu Hajjati Zuula, musanyufu nnyo nga bw'okiwulira. Naye njagala okujjukiza enjuyi zombi, naddala enjuyi eya Hajjati Zuula okukitegeera nti omusango guno we babanga Haji yakwatibwa nga suspect tekitegeeza nti omusango ye yaguzza. Ensonga zikyali mu kooti era essaawa yonna amazima tujja gamanya. Mulekera okubeera nga musalira Haji omusango. Ttiimu Hajjati Zuula mulekera okubeera nga musalira Haji omusango nga kooti tennaba kulabika nga esalawo, kubanga Haji waffe ayinza okuba nga munnange si yakwata. Weewaawo omwana ayinza okuba yakwatibwa ebyaddala naye nga Haji ayinza okuba si yakwata. Era nga mu ngeri yonna buli muntu asaba kimu justice. Nisha abeere nga afuna justice, Haji abeere nga ateebwa kubanga si yakwata. Bw'atyo omuntu eyakwata anoonyerezebweko era abeere nga akwatibwa ateekebwa emabega w'emitayimbwa, kubanga ekyamazima Haji yandibanga si yakwata. Naye ekyo tekijjaawo nti omwana yakwatibwa. Ate omwana ne bw'aba yakwatibwa tekitegeeza nti Haji yamukwata. Tewali kikakasa oba bujulizi bulumiriza Haji kubanga ye yakwata omwana. So tujja beera nga updates zonna tuzibatuusako wano ku Jika Media. Gwe ky'oba okola kiri kimu, subscribinga, likinga video eno, commenting endowooza yo mu comment section. Buterevu nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tera kutaninga on notification bell yo. Buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango nawuna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo botere video no jakubeera nga ojimperedde like mu batulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu, weekumire ku mukutu guno ogwa Jika Media, likinga, commentinga endowooza yo buterevu wansi awo mu comment section. Bw'obanga olina kyagala okutuwabulamu kyonna ku mukutu guno osobola obeera nga okiteeka buterevu awo wansi mu comment section. Tujja beera nga tukisoma era okuwabulako tujja beera nga tukuteeka buterevu mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.